Musumba amawulire gakusanzeewa aga Pastor Rogers Bugingo House of Prayer Ministry. Ensonga za Pastor Bugingo nabadde wandege awo nga bwe nkubuulidde, nabadde ne Bajjo ne Abitex, nabadde essaawa 5 nga enjala ennuma nengenda wali ewandege okulya ku nkoko kati nesanga ne Abitex naye nga bali awo nawe ndowooza babadde ndowooza bakoowo netuloka tuwa tunywanga nga batandika okunjiira pasita lwaki ogendewo omwana oyo netwabadde mukuka twabadde tujjuza koze tewali mutawaana then tuba tuli awo awo nolaga naye pasita ngaotambudde leeti oddayo Kasanje kunze ye kyana ensi yaffe tewali mutawaana naye tuba kyoga dakiika 3-4 genda okulaba ali ku mawulire MBS breaking news Pastor Bugingo shot simanya driver killed Abitex nanga pastor kimbadde ga pastor wandibadde tutambula kiro nga amagezi gobadde matuufu era kusooka nafunye shoko ninange ne waliwo bagaya abalumba abasumba kati ate nze siina ggaali siina ggaali siina muntu atambulirako ambeererako baire bwe najja bwampaayo ggaali awe yatambula nange nanyamba nambe mu festival kyali nga bambonga so nenga nti siina ggaali y'aba Bible naye kaakati kanfune we neekweka era neekwese sazzeeyoka wangi Musumba nafunye woteeri gye nasuze tewaze ensangi sazze ensangi Kasanje nafuze mu woteeri olw'ekitengo no gamba omuntu bwakuwa amagezi waliwo embeera nga teri kiriya oba bazze ffenna batulumbye kubanga nze ne Bugingo waliwo wetukwatagana tulina enkolagana ffenna tukube ekintu kiri ekisiyaga wemukwataganira awo tuconnectinga era nze ntandika okulaba nze mukulowooza kwange lwaki Pastor Bugingo bamukubye theory yange eri nti bano balabika basiyazi bagala tusirisa Musumba nagwe tebanakunonyako ate nga gwe omuntu yavaayo nosparing ahead nogamba nze nwanisa ebisiyaga from the day 1 up to now okyalwanisa ebisiyaga omukazi gwolina nomuzungu by the way of course wuliriza number 1 nange nakyewuunyiza lwaki naye nakoze elimination naye ndowooza bazze kumubbako ssente omanyi kati abasumba bano ababeera n'enkuuka ku end of year balina ssente babakuŋŋanya ssente mu bbaasa bo tebakola entrance wati collection ng'abayimbi bo bazifunira mu birabo kati era ababeera nate ndowooza ndi baggayi bazze kukola ki kumubbako naye ate bange mbu bamukubye tebaatutte kantu bamutuuseeko bakuba driver yene ate emmotoka tebagibikudde kujjamu kino omanyi omubbi bw'abazze aba alina kyayagala okukola ki okutwala tebalina kye baatutte kitegeeza abo babadde balina ekirala kye bamulwanyisa kyogamba kyemanyi era kati mu kitabo kyange nyina research wano ekitabo kyange kimpeeko ekyo ekya research kiikino ekitabo kyange peegi 405 research tekiringa kiri ekyaguno ekyattamala emirungi ya peegi 34 ekyabanyampi ekyange ekyo kyaki peegi ogiraba bwino ena ayogera ku ensonga eno kati wano waliwo tofa wano waliwo nyasuula awo olaba wano kati dear Mr. Sempa ono omusiyazi yampandiikira ebbaluwa eno dear Mr. Sempa you have entered into something you won't ever able to get out. Do you have any idea how much damage you've caused not to others but yourself and your career? You see, Mr. Sempa, you are dealing with a force so powerful that if need be situation will be set up that you can no longer continue to preach or your pointless rant. The rated match. Kati kwosinzira ogamba nti Pastor Bugingo ayinza okuba basiyazi Pastor Bugingo omukwano gwammwe gubadde gutya mbadde mu connectinga mu mbeera y'omwoyo okubulya okisa nte kigambo mbadde mwogeranga nga mu communicatinga kati tukwatagana kubanga ye pastor number 2 fena twagala abakazi wadde ye gamba yagiramu kaawo
yafunamu omutawaana mu famire awo era bakyala naye teyali mu basajja kati era tukuba ekisiyaga kati era waliwo abababuloni abatulwanyisa gwe naye abo babaadi abo batulwanyisa batugulako emisango bagala tuwuzaawo kale ekintu ekyo nze ndaba abasiyazi be babadde mu missoni eno era nsaba President Museveni ekino takikwata mpola bakati President Museveni yagenda mwe temumanyi yagenda mu America ne bamuharasinga ne batiisatiisa mu woteeri teyasula mu woteeri bwe yagenda e Texas yalina okufuna ennyumba ne bamuzimbira weema eyiye private nga Gaddafi bwe yakolanga yasula mu weema yiye yagenda e Germany awo ne bamutaganya sinzi babaadi nnyo abo okay Musumba abo baveeko kwa kyemmanyi tujja kulafuna proof okukakasa muno bakoze obuluma nze theory yange eri nti these are likely homosexuals nera nga tereko kugundi Musumba ensonga eno yasobola kulabikiranga mu bannaddiini abasiraamu bagamba basheeka babakuba amasasi abantu ab'enjawulo naye nga tukyera nnyo mu ddiini y'abasiraamu essaazo kirumbye Christian fraternity abalokole Sogeda Pastor Bugingo sayini kiki kiraga oba bubaka ki bwe tusindika eri kyaki nze sikitunuulira mu gundi eyo eri bali balala ensonga zaabwe endala eno ndala naye mpozi ekintu ekitugatta kyekimu era kulwanyisa ekisiyaga baseeka muzaata nange twalinga tukuba enjiri wano waliwo omuyimbi wano eyafuna emitawaana ng'ayina omukazi ate omukazi tamukwatako tamufumitako muzaata n'amugambako jjukira ne battagana nnyo waliwo okutagana kungi naye nga muzaata nange naye tuli wamu tugenda okutereeza abaana baffe babeere mu layini saagala kuva ku tetujja ku maini eriwo n'abasiraamu nabo balwanyisa ebisiyaga fine sure yakitwanya ku nsonga eyo naye bubaka ki eno message ngeyazze bubaka ki nga gwe omusumba bubaka ki eri kyaki kubanga kibadde mbasiraamu kakize ku kyaki bubaka ki mmwe ng'abasumba bubaka ki buno obuzze era mukakikola mutyanga mmwe kubanga musumba teyafudde beva yafudde muno kati bajjemu kintu ekimu sayini kyeyo kuwaayo omubiri sira kituuse okuwaayo omwoyo n'omubiri oba batukuba amasasi tufe oba baagala ki naye tetusobola kuva ku ki ku maini tetusobola kuva nti nno ebisiyaga tubigaanye nze njagala mbamanyi mwabanyi mubeera ne mu interpreting ebintu bino mu local village politics ey'abanyampi muve mu bino eby'abanyampi tulwana n'amawanga nze nkoze risaaki wano okumala peegi 4 we are at war lwaki olutalo lwa Ukraine lugenda mu maaso mulowooza kino kiri ensonga eri mu makkati lwaki olutalo luli mu Ukraine ne Russia lwa bisiyaga Russia yo tewagira bisiyaga nagamba nti eno stance yes waliwo ba tiktok omanyi buli muntu alina ability okukola ki okukola investigation olio bagamba tetulabye musaayi baga tewali abalina kamera waliwo bagamba tewabadde evidence olio baga nti ate wetugenda okulaba ate yatuuse dda mu ddwaliro kisoboka n'ekituufu kiri nti omuntu ali mu ggwanika mufu muntu afudde driver afudde. Is that a stunt? What are you talking about? I'm also asking you. What is that a stunt? Asking them. Is that a stunt? No, that is not a stunt. That is not a stunt. Kubagana agamba twagala kulaba musaayi mutulabye mazzi gokka matono. Manyi waliwo masasi telinako bituli bya masasi. Oyagala kusindika omanyi wabeerawo abantu bayita batoma. Takkiriza agenda akwata afumitire ddala mu kituli kye wali essasi weriyise tusanga kati buli oba n'asimba layini tugenda tufumite ekituli mu mmotoka ya gundi pasita Bugingo nonsense omuntu yafudde information tugifunye poliisi ekola omulimu gwayo kati naffe tulina theories naye ate nze nyina bulino wano gwembalaze nadde waka kweri nze of course nze sijjagana waganye okudde ekintu kyenjagala ku alien skin kankikubuulire buli lwe baŋŋamba ti pasita tutidde abasiyazi onoomalako lwaki tosirika toyogera konze mukateekemu you know me sitya ddenja akayimba kankolera nnyo pasita tebajja kuwa visa mukasuulemu oba yakagala oba teragala you know me sitya ddenja awo ekituufu tumanye
tetujja kukola kya busiru kati waliwo bano abeefuula abeesiru n'olaba nti musota buyiguze bwegwe n'oteekayo no odda ku mabbali omusolo bwona oba ogukuula okukuba ne bw'obeera ng'okuba omusota olina okukuba ng'olina amagezi so tomwana gagwamu naye tetujja kuva ku meseji yaffe okubirira ku Uganda Matters omanyi nti Namugongo June Saadi abantu tugenda bayimirira bewaayo tebagamba ne tujja kulya ku bisiyaga bannange nze abantu mukimanye Katemba ne bakola ki ne batugirayo emmundu ne bakola ki tetujja kukikyusa bakola obukodyo okutuzirisa sirisa ya message eze mu church